Allah tabaraka wa ta'ala yagati ahabba ilayya ekyo kyesinga okwagala okusinga okulayira ekitali Allah naye nga njogera mazima kitegerekeza ani ayinza okiddamu almarra al akhira naam naye ngaoyogera mazima statement evuddeyo bulungi olina omukyaleka kituufu obadde olina okukyogera omuwolu tayinza kukyogera ekyo bwatyo nga muwolu wali wano omuwolu akituddirewo ng'oli musajja muwolu eka teri mukyala obwongo bw'omufumbo buba bwe butyo bubeera bwogi okugamba nti wallahi erinnya lya Allah tabaraka wa ta'ala naye nga kyolayirirako si kituufu yagamba shekhe nti ekyo kyensinga okwagala okusinga okugamba nti okufiira mu kitooke kya gonja naye nga kyoyogera kiki kituufu yali atulaga akabenje akali mu kulayira atali Allah tabaraka wa ta'ala kibi naye olw'abantu olw'obutasoma nzikiriza ya busiraamu kubanga bino byonna bisangibwa mu nzikiriza tubisomera mu nzikiriza mutegeda mu Luganda abantu bamanye nti ateekeddwa okulayirwa ali atya ali omu wakitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala wabula kiri ekikulembedde Sheikh kyakozesa tekitegeeza nti kati ogende ng'olayira erinnya lya Allah tabaraka wa ta'ala otuuke n'okulissa ku buki ku bulimbala wabula yali alaga akabi n'obwa haramu bw'okulayira ekitali Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mu suratu Shams yayogera ebitonde mu bitonde bye ng'abilayirako. Saagala genda mu bitonde byonna nga bwe yabirayira Allah tabaraka wa ta'ala dedda, wabula kyenjagadde twogereko olwaleero nga kujjukiza basiraamu bannange Allah yagamba subhanahu wa ta'ala wa nafsi wama sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nafsu mukimanyi nafsu kyekiba basiraamu bannange omwoyo omwoyo wali wayogerayo ekitali ekyo nafsu. Ate ruhu kyeki ruhu mukimanya mu Luganda ruhu nakyo kitegeezaamu omwoyo. Mwali agadde okumanya enjawulo eri wakati wa ruhu ne nafsi? Mwali agadde okugimanya? Musalahati bwe zityo omusiraamu alina okuba nazo, enjogera bwe zityo olina okuba nga obwo buntu bwakumpi musiraamu ateekeddwa okuba nga abumanyi. Naddala abasiraamu bannaddarasa obuntu bwe buti osangawo omuntu nga teyasoma naye ng'alinayo obugambo bw'olusungu bwabatisa sebo hadadi si bwe kiri kagambo kyako olusungu akatayita ku bantu bannakibuga nabakubadde nga teyasoma. Thank you. By the way, omusangawo nga kali butamanya lusungu nga n'ekigambo kyayogedde tayinza kukisoma bwe kyawandiikibwa, nga tasobola na kukiwandiika naye nga kati obugambo bwaffe tuba nabwo nga bannakibuga abakujjukujju. Muntegeda mu Luganda kati waliwo ebintu mu ddiini ng'omusiraamu alina okuba nga abimanyi, wadde si muwalimu ng'abimanyidde ku mutendera ogwa bulijjo ogw'omuzikiti. Muntegeda mu Luganda kati ekimu ku byo kwe kukakasa nti ekigambo annafsu waruhu shay'un wahid, nti ekigambo nafsu n'ekigambo ruhu kiri ekintu kitya kimu, naye kitegeeza ki? Kitegeeza omwoyo. Kitegeeza ki? Omwoyo. Kakati ng'ekyetaagisa okumanya lwaki nafsu lwaki ruhu. Kibeera nafsu ebbanga lyekimala nga kiri munda mu muntu. Mwenna mukkiriza nti ekintu ekyo kyatuukako ekiseera nga tekiri munda mu nnyama y'omuntu, ekyo mukimanyi?
kyatukako ekiseera nekibeera nga kyajja mu nyama y'omuntu, ekyo kituufu, alhamdulillah. Kati mu mateeka gonna agajja mu Qur'an ey'ekitiibwa nga Allah ayogera ku mwoyo nga guli mu mubiri gw'omuntu, yaguyita ki? Yaguyita annafsu. Ya ayyatuha annafsu almutma'inna irji'i ila rabbiki radiyata mardiya. Olwo Allah tabaraka wa ta'ala yali ayogera ku mwoyo nga guli munda mu muntu, tegunnamuvaamu. Mu kaseera awo nga gugambibwa okuvaamu nga tekunnavaamu, Allah yaguyita ki? Yaguyita nafsu. Wategerekesaawo, alhamdulillah. Ne guyitibwa arruhu nga tekunnaba kuyingira mubiri gwa muntu obanga guvuddemu. Muntegera mu Luganda, saagala genda mu nsonga lwaki, naye kyenjagala ekyo kibeere mu byomanyi nga bw'obeereyo omuntu n'akubuuza kyowange. Allah tabaraka wa ta'ala ku kigambo ky'omwoyo yakikozesa engeri bbiri mu Qur'an. Yakikozesa ng'aguyita annafsu, n'akikozesa ng'aguyita arruhu. Alhamdulillah. Njagala omusiraamu anambuulira anamugamba atya omusajja oyo ng'ambuuziza? Mukitegedde? Omusajja akugambye nti omwoyo, ffe mu Luganda tuguyita mwoyo. Allah mu Qur'an yaguyita amannya ameka? Yaguyita annafsu n'aguyita arruhu. Omusajja akwagalamu ilmu, gwe munnaddarasa, tukulaba bulijjo ng'ogenda ku muzikiti eyo. Allah, kakati basiraamu bannange, waliwo ekigambo njagadde faida mugifune ino. Bwe twali tukyasomedde eyo e Kalitumu, waliwo omuvubuka nga mu Nigeria. Mukitegedde ekyo? Kakati yali muvubuka nga alina obuntu bw'eddiini bwe yakwata, mashallah nga yabukwata bulungi nnyo. Mubamu abayizi abajja ku ssomero okusoma nga b'amaanyi, nga basajja b'amaanyi, nga si banafu nga ffe abava ne Uganda, nga b'amaanyi. Bavubuka bava e Nigeria, bava e Mali eyo, bava amawanga ago Ivory Coast, bava amawanga ago ag'amaanyi ennyo mu kusomesa omusiraamu, bajja nga b'amaanyi, nga basoma dde ebitabo ebinene ne biggwako. Kakati abavubuka abo twabayinanga nga mikwano gyaffe. Ne wajjawo omuvubuka, najja nga muvubuka wa makyati nnyo ng'ayagala omuzindaalo ogwo, kuba biri ebyesomero bibeera basomero oli ayinayo faida ng'agireeta. Kakati ne mutunuulira nga mulaba mu bantu baulama ala ajilla. Mutegera mu Luganda. Kakati kyenava ŋŋendako gyali nga nina ensonga y'eddiini gye njagala omugasibwamu, nga nina ensonga y'eddiini gye njagala mugasibwemu. Ngenda okutuuka eri ng'ate ansinga obunafu, ga munafulugojamye. Engera nti ya Rabbi, musajja bulijjo omanyi nti w'amaanyi. Kati mwe abantu abajja mu duruusu, abantu ku byalo babalaba, abantu ku bika babamanyi, muteekeddwa okufaayo okulaba nga mubaako bye mukwata. Emisomo gino bamaseeka gye basomesa mugiyige, mugikwate, mubeeko n'obuntu bwe mujja nabwo. Edda ffe twatambulanga n'ebitabo. Era waliwo omusiraamu gwe manyi bamuyita Idris, muganda wa Haji Ahmad Alubega omugenzi rahimahullah. Omusajja oyo ebbanga lye namala nga ntuula naye mu ddarasa, saamulabako ng'ajja mu ddabusu nga talina kitabu, wallahi. Era nteekateeka ogenda mukyalireko, mufuneko ilmu enkadde gye twasomanga ku bamaseeka, kuba yalinga atusinga okuwandiika. Kati enjawulo eri wakati w'omwoyo wa ruuhu ne maadha ne nafsi, nti gubeera nafsu nga guli mu muntu, ne gubeera arruuhu nga teguli mu muntu. Kitegerekesa ekyo? Alhamdulillah. Allah tabaraka wa taala agamba ti wa nafsi wama sawaha. Allah tabaraka wa taala yalayira omwoyo n'oyo eyagwenkanyankanya n'agukola n'agutereeza bulungi. Olwo Allah yalayira bimeka?
yalayira omwoyo Allah tabaraka wa taala naye neerayira. Allah agamba nti omwoyo ogwo yagwekanyankanya atya, yagutereeza atya? fa alhamaha fujuraha wa madha wa taqwaha. Allah bwe yamala okukola omwoyo, alhamaha yaguyigiriza, yagumanyisa, yagutegeeza fujuraha, okunabeera nga okwonona kwagwo. Mukitegera mu Luganda, okunabeera nga okwonona kwagwo. Watakuwaha, era omwoyo ogwo gwe gumu Allah n'aguyigiriza okunabeera nga okutya kwagwo Allah tabaraka wa taala. Ebikolwa bye gunakola ne gubeera nga gwonoonye, n'ebikolwa bye gunakola ne gubeera nga gulongoosezza. Allah tabaraka wa taala yaguyigiriza ebintu bibiri. Ekyo Allah kyagamba tuwamasawaha. Emyoyo gyaffe gyonna abooluganda Allah tabaraka wa taala agitussaamu wallahi nga naqiya, nga miyonjo, nga gimanyi ekiyitibwa okwonoona, nga gimanyi ekiyitibwa okutya Allah tabaraka wa taala. Ekyo mukitegedde abooluganda. Kati Allah nakwata emyoyo egyo, buli mwoyo nagussa mu nnyama Allah gye yateekateeka tabaraka wa taala nti omwo mwe gugenda okubeera, era Allah mwagenda okugujja. Mutegedde abooluganda. Bwe yamala Allah tabaraka wa taala okutonda emyoyo mu bungi, buli mwoyo yaguteekateekera ennyama mwe gunaabeera. Kyoba olaba nga nabbi yatugamba alayhi salatu wassalamu nti omukyala bw'afuna olubuto, olubuto olwo ne luweza ennaku 12, si gy'emyezi 4, olubuto olukolwako ebintu 4. Ekimu ku byo Allah tabaraka wa taala asindika malayika ng'erina omwoyo negussa mu kitonde kiri. Mukitegedde ekitonde? Mukitegedde ekitonde ekyo kyekirwa? Ye mwana oli. Kati omwana oyo era abakyala n'abasajja bakalukalu abamanyi ebintu nga bwe bityo bakimanyi nti omukyala kasitaweze ennaku 12 ng'alina olubuto lutandika okukola ki? Lutandika okukola ki? Okuzannya. Lutandika okuzannya. Mugenzeemu ekiramu. Kati omuntu oyo n'azaalibwa ng'azaaliddwa n'omwoyo ogwo, ye mwana bamuzadde kali awo. Omwoyo ogwo guba tegusobola kukolera bikolwa mu kaseera ako ng'omwana yakazaalibwa. Mutegedde abooluganda, ng'omwana yakazaalibwa, kubanga omwoyo guno gukola bintu bya kintu kikulu. Allah tabaraka wa taala asobola okukozesa omwoyo ebintu eby'ekintu ekikulu wadde nga gukyali mu nnyama nto. Kituufu ekyo? Kituufu ekyo oba si kituufu? Banaddalasa, kituufu? Allah tabaraka wa taala asobola okukozesa omwoyo ebintu eby'ekintu ekikulu wadde nga gukyali mu nnyama nto. Kituufu ekyo? Nga kimupe ekyokulabirako? Wana? La, si kyo njagala ekyo, kuzannya kwa bulijjo. N'omwana mu lubuto azanyirayo ng'okwogera, ng'okukola ki? Waliwo ennyama eyali eyogedde nga nto nga yakazaalibwa, omwoyo ne gwatula ne gukubaganya ebirowoozo n'abantu, naye nga guli mu nnyama nto. Gwali mwoyo kyogwo? Naam. Nabbi Isa alayhi salatu wassalamu, waliwo n'abalala abayogera nga bato, saagala gendayo eyo, naye byafaayo bibalambika. Kati omwoyo guno, emyoyo gyaffe Allah tabaraka wa taala bw'amala okugissa mu mbuto, mu baana abali mu mbuto z'abanyaabwe, omwana oyo azaalibwa, omwoyo ne gusigala nga tegunnaba kukola kikolwa kyonna kya kintu kikolo, n'awangaala ng'agenda akola bintu bya kintu kito, bya kintu kito amakulu. Ebbanga omwana ono lyamala ng'akyalimu ery'omubiri lyebbanga omwoyo ligumala nga gukola ebijja mu myaka egyo. Bw'akula n'aweza emyaka 15 oba n'atuukwako obubonero obulaga nti mukulu, kitegeeza nti omwoyo gw'omuntu oyo gugenda kutandika okuvunaanwa ebiteekeddwa okukolwa omuntu omukulu n'okusasulwa ebiteekeddwa okukolebwa omuntu omukulu. Lwaki?
kubanga omuntu oyo abeera akoze eki abeera akoze emyoyo gya buluganda Allah tabaraka wa taala bwe yamala okugissa mu nnyama zaffe emyoyo egyo Allah n'agiwa ebbanga lyegijja okumala nga Allah talina kantu konna kagyetaaza kulya kunywa kwebaka kuzanya kukaaba kulwana kuyomba nebisigadde kasitoweza emyaka egy'obukulu bwe bba nga Allah tabaraka wa taala atandika okubaako byakubanja kati Allah agamba subhanahu wa taala qad aflaha man zakaha mukiwulidde ekya buluganda qad aflaha man zakaha kitegeeza nti omwoyo guno gusobola okukyafuwazibwa gusobola okuddugazibwa omwoyo guno senga Allah tabaraka wa taala yaguteeka mu kinyama ekinyama ekyo ne kikula ne kiba kikyafu n'omwoyo guno gusobola okukola ki okukyafuwala ne gukyafuwala nga bwolaba omusajja bwagolola ekanzu ye omuwulwalu we yagolodde ekanzu ye yagyegololedde mwanika ku mukono omuwulwaliwa nga wayambadde bulungi ekanzu masha Allah tabaraka Allah ndwakulaba omuwulwanyirira naye ono masha Allah sebo osangawo n'omuwulu nga naye ali awo anyirira neweebuza ti kati omuwulu anyirira lwaki masha Allah sibaganye kunyirira munyirire kubanga obuyonjo si kyamudiini masha Allah omusajja senga ayoza ekanzu ye n'agigolola n'amala n'agissa awantu nga waddugala esuubirwa kusigala ku butukuvu oba esuubirwa kuddugala naam eddugala naye ate omuntu senga ayoza olugoye oluyonjo n'alukwata n'alukumira awantu nga wayonjo wonna we yeetaagira okulugjayo alusanga lutukuvu kati Allah tabaraka wa taala bwamala okutugamba nti yakola emyoyo gyaffe n'agiyigiriza bye ginaakola ne gibeera nga gyonoonye n'agiyigiriza bye ginaakola ne gibeera nga girongoosezza kyava agamba Allah tabaraka wa taala qad aflaha man zakkaha aba yeesiimye oyo yenna atukuza omwoyo gwe n'akukumira ku kikolo Allah tabaraka wa taala bwe yaguteera mu nnyama eyo n'atagukyafuwaza wakad khaba ma dasaha ate abeera afiiriddemu awo omuntu yenna akyafuwaza n'agubansiiza n'addugaza omwoyo gwe aba afiiriddwa kubanga ekintu kino kyaddugaza kyakyafuwaza aba akyafuwaza ekintu ekimwetaagisa okukuuma nga kiyonjo bannange nga kiyonjo obuyonjo bw'omwoyo abooluganda kyekituyambako okukola obusiraamu ne tubutereeza mutegera buluganda bwe senga tuyonja emyoyo gyaffe ne giba miyonjo kiba kitegeeza nti buli kyonna ekinajja mu busiraamu tujja kuba tukisobola okukikola kubanga kiyingidde emyoyo emirungi oba kizerebe. Ibn Mas'ud yagamba radiyallahu anhu mulize ekigambo kino ti inna Allaha nadhara fi qulubi al-ibadi wa nadhara qalba Muhammadin khayra al-qalbi fakhtarahu bilwahyi. mukategedde akagamba yagamba Ibn Mas'ud radiyallahu anhu nti Allah tabaraka wa taala yatunula mu mitima gy'abaddu be n'alaba ng'omwoyo gwa nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam gwe gusinga okubeera omulungi fakhtarahu bilwahyi n'abulonda Allah tabaraka wa taala n'amussaako obubaka. yatunulira ki Allah tabaraka wa taala? buyonjo bwaki n'agamba nti wa nadhara fi qulubi al-ibadi Allah n'addamu n'atunulira emyoyo gy'abaddu emitima gy'abaddu egyali gisigadde wa nadhara qulubu sahabatihi khayra al-qulubi fakhtarahu bisuhbati nabi alayhi salatu wassalam. Allah n'addamu n'atunulira emitima gy'abaddu egyali gisigadde n'alaba emitima gy'abasahaba nga gye gisinga okubeera emirungi
n'abalonda Allah tabaraka wa ta'ala okubeera basahaba ba nabbi Muhammadin alayhi salatu wassalam, ekitegeeza nti n'okutegeera obusiraamu n'okubukola mu nkola etegeerekeka kiina akakwate kanene n'obuyonjo bw'omwoyo. mutegeera buluganda, abantu bangi ekitulemesezza okutegeera obusiraamu n'okukola obusiraamu nga bwe buteekeddwa okukolebwa, abantu abasinga obungi emyoyo gyabwe mikyafu, n'atuuka ekiseera nga tewali tteeka lyonna mu mateeka ga busiraamu lisobola kuyingira mu ye ne likola mu makulu. kati Allah kyavudde agamba tabaraka wa taala, qad aflaha ma zakkaha, aba yesiimye oyo yenna atukuza omwoyo gwe, atukuza omwoyo gwe. wakad khaba man dasaaha, ate abafiiriddwa omuntu yenna akwata omwoyo gwe Allah gwe yamuwanga mulungi n'agukwata n'agudibaga n'agussa mu ttaka, abafiiriddwa. abooluganda, ekigambo kutugula kwa myoyo gyaffe tukyetaaga nnyo okusinga lwe twetaaga okutugula kw'emibiri. mutegeera abooluganda, twetaaga nnyo okuba n'emyoyo nga mitukuvu okusinga lwe twetaaga okutugula kw'emibiri. nabbi yagamba alayhi salatu wassalam, inna allaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa madha wa a'malikum. emibiri gino gye tufaayo okunyiriza, kubanga osanga omuntu nga atona omubiri, allahu akbar walillahi alhamdu, bwe kituuka ku banyina bafe abakyala abeerawo ng'ayina anwaa emiteeko gy'ebisigo, ng'alina akafo ku makaaga akamanyiddwa ko kakuwundiramu feesi yokka. mutegeera buluganda, ng'alina ebitole bya sabuuni byanaaba, ebyo nga tebimanyiddwa muwendo, tosobola kubibala olw'obungi bwabyo, ng'abitaddemu ne sente nga nyingi. ayonja feesi. Omukyala bw'aba yayonjezza olwala aluyonja, abantu si bakati bakoye, bagenda okulaba nga tebakyesiga bo kennyini kusobola kuyonja njala zaabwe, kati balina abayambako okuziyonja. nalabako omusiraamu omu ng'atudde bw'ati alanamye kameezi, musajja mukulu nganzi, bamusala njala. awo wano tuli ludda wayi, kino kitundu ki kati wali saidi awe namusanga nemugaa nti mwakulaakulana dda ssebo, temukyasobola na kusala njala. nanga nti bano bebanja okuzisala obulungi, alusala n'olaba nga luli kulayi. bala abantu balidde obulamu. naye omusajja oyo gwolaba afaanana bw'atyo, n'omukyala gwolaba afaanana bw'atyo, omusisinkana nga munyiikivu nnyo mu kuyonja, olwala naye ng'akooyo kafu, nga kavundu kali awo, tafangayo okumanya biki byateekeddwa okukola nsobole okuyonja omwoyo gwange. ekyo tayagala kumanya. abantu babeerawo nga tayagala kantu konna kakwata ku mubiri gwe wadde tekamuluma. osanga omuntu akikiitanya embalabe n'omugaa nti ekuluma ti tennuma naye ndabisa bubi, ennyonona feesi. mutegeera buluganda, okwo kwe kufaayo kwofuddeyo kulaba ng'oyonja omwoyo. omuntu senga abadde atambula naye singa nanga ku kanzu y'enjeru kuguddeko akabala, akyuka naddayo agikyuse, sijja kulabika bulungi mbantu. ayagala buli kiseera abantu bamulabire mu mbeera esaanye mu byambalo, naye ng'akoyo kakyafu. wakad khaba man dasaaha. emigaso gye tufuna mu duruusu zino abooluganda, tufunamu ebigambo ebituyamba okuyonja emyoyo gyaffe. mukitegedde kya buluganda, omuntu yenna atalina kakisa katuulako mu njogera za ddiini tasobola kuyonja mwoyo gwe, tekisoboka.
kale no bi'awnillah natandika eddarusu yange kubanga obwedda sinaba kukola ki kutandika ebigambo byaffe bigamba alwasailu almuaddiyatu ila madha ila tazkiyati annufus ebintu ebisobola okutuviirako okutukuza ki okutukuza emyoyo gyaffe biidhnillahi subhanahu wa ta'ala nga ddala ebintu ebyo senga obyekutteko butiribiri bikuyambako okuyonja omwoyo gwe kisookera ddala tawhidullah okwawula allah tabaraka wa ta'ala okwawula allah kyenyume kyaki kyekyenyume kyaki kya shiriki okwawula allah tabaraka wa ta'ala eryo lyekkuba erisingira ddala amakubo gonna agayitwamu okuyonja omwoyo okusinga eryo erigasinga okuyonja omwoyo tewali kintu kisinga kukyafuwaza mwoyo gwa muntu nga shiriki mutegera mu luganda omuntu yenna omukozi wa shiriki tewali kikolwa kibi kyatasobola kukola ekiraga nti yakyafuwala dde omwoyo tawhidullah okwawula allah tabaraka wa ta'ala saagala genda mu miteeko gya tawhidi naye kambabuuzeeyo mumbuuza eya bulijjo tawhidu kyeki eyo irimu ya muzikiti si ya mu bitabe na mboli ya tawhidu huwa ifradu llahi bima yakhtasu بعبادة كمام وتوحيد الله بما هو عبادة الله بما ماذا بما يختص به أو كما توحيد كمام kakati mbawadde omulimu munene njagala muddeyo insha allahu taala ku byalo byammweyo mubuuze abawali tawhidu kyeki ensonga lwaki ngenda kukwata omusango omuzikiti gwonna ogutali mu ddarasa ya tawhidu saagala gendeeyo ekimu ku bintu ebituyambako okuyonja emyoyo gyaffe tawhidullah okwawula allah tabaraka wa taala tawhidu kyekyenyume kya ashiriki shiriki omuntu yenna ayawula allah tabaraka wa taala tawhidu yamuyambako okuyonja omutima omwoyo gwe namufulumya buli kakikya yenna kyobulanga omuntu nga muwahidu netegerayo mu society eri abantu bawangana nabo ibayanjawo naye eri abantu allah tabaraka wa taala beyagerera n'abagezesa n'obutategeera kwawula allah tabaraka wa taala nabo nga bewunyisa gwe n'okwata omwana gwe wakeera enkya n'ozaala bino mushahadu omusajja akwata omwana gwe yakeera enkya n'azaala ng'awezezza emyaka 2 oba emyaka 3 n'amukwata n'amusaddaka afuna esente mwali mukiwulidde ekyo la ilaha illa allah muhammadu rasulullah ebintu bibiri nga tabifuddeeko tafuddeeyo ku bulumi bwa mukyala eyeetikka olubuto olwo emyezi 9 tafudde ku bulumi bwe yayitamu ng'azaala omwana oyo tafudde ku bulamu bw'amaana ku kitonde addaifu n'agamba nti njagala sente tosobola kukisanga mu mwoyo gwa muntu ayawula allah tabaraka wa taala ne kalonda omulala mungi asigadde alaga obukyamu bw'obutawula allah tabaraka wa taala ekyo kiriko amateeka mangi agalaga nti ekkuba erisooka mu makubo buli musiraamu yenna g'ateekeddwa okukwata atukuze omwoyo gwe tawhidullah kwawula allah tabaraka wa taala mutegera buluganda ekyo kikwate mu ngeri ya nduli era ogenda okiteeke mu nkola mu bulamu bwo bwe kibeera nga obadde olinamu akantu konna akategeeza shiriki onoogenda okuwulira nga omwoyo gukutandisa okulongooka gutukudde thaniya ensonga eyokubiri mu nsonga ezituyambako okuyenja emyoyo gyaffe itibau rasuli alaihi salatu wassalam
okugoberera owekitiibwa nabbi muhammadin sallallahu alayhi wasallam. laqad manna allahu ala almuminina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim. Tazkiya mukawulide ka tazkiya kitegeezaki? qad aflaha madha man zakaha. kali ka tazkiya kava mu kino kyosoma mu aya qad aflaha man zakaha. aba yesimye oyo ayonja n'atukuza omwoyo gwe. kati ensonga eyokubiri ku nsonga ezituyambako okutukuza emyoyo gyaffe okugoberera nabbi muhammadin alayhi salatu wassalam, kubanga allah yagamba mu quran laqad manna allah ala almuminin, mazima allah tabaraka wataala yabundugula kubakkiriza ekyengera. idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim, mukaseera we yabatumirira omubaka naye ngaomubaka oyo aviira ddala mu bulu. omubaka oyo abeere nga atukolamu emirimu ena. omulimu ogusooka yatilu alaihim ayatihi, abeere nga atusomeramu amateeka ga allah tabaraka wataala. mutegera mu luganda kyenjagaddemu kyekigambo allah kyeyagamba wayuzakkihim, era abatukuze. ani atutukuza? omubaka muhammadin alayhi salatu wassalam. tutukula tutya? tutukula nakugoberera nabbi muhammad nakumugondera alayhi salatu wassalam. tosobola kusanga muntu yenna yagaana kugoberera nabbi muhammad alayhi salatu wassalam ng'asobola okuba n'omwoyo omuyonjo ddala. ebigambo bya nabbi byonna byeyatusomesa biyonja myoyo gyaffe. ebyo byonna omubaka byeyatugaana alayhi salatu wassalam yali abirabye nga bijja kutukyafuwaza emyoyo. kati itibau rasul, okugoberera omubaka muhammadin alayhi salatu wassalam sababun min asbabi tazkiyati nufus. tubasuubidde okitwala nga kikulu kitegerekese. thalitha, ekyokusatu al-ibtiadu ani lbidati. al-ibtiadu ani lbidati, okwesamba buli kintu kyonna ekizule mu ddiini. okwesamba buli kintu kyonna ekizule mu ddiini. sababun min asbabi tazkiyati anufus. baganda bange basiramu bannange, allahu akbar walillahi lhamdu. ekimu ku bintu ebikyafuwaza emyoyo gy'abantu albidaa. bidaa nabbi yazitugaana mu ngeri bbiri. engeri esooka nabbi yatugaana okutandikawo ebintu ebipya mu ddiini ebitagira mu qur'ani na mu sunna. nabbi yakitugaana. ekyokubiri nabbi n'atugaana okukolera ku bintu ebizule mu ddiini. mutegera buluganda byonna nabbi yabigaana. nabbi yatugaana omusajja sekinoomu okwekolamu omulimu n'aterawo abantu ibaada okusinza naye nga tekwagira mu quran nga tekwagira mu sunna. ekyo kyagira mu hadithi ya nabbi egamba man ahadatha fi amrina hadha ma laisa minhu fahuwa raddu. mukitegedde? omuntu yenna agunja ekintu mu busiraamu ekitagira mu nsomesa za nabbi, ekitagira mu bigambo bya allah, kimuddizibwa. eyo hadithi yali etugaana ogunja mu ddiini. hadithi eyokubiri nabbi nagati man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddu. omuntu yenna akolera ku kintu, ekintu ekyo nga tekiri bye twalagira, kimuddizibwa. eri hadithi esooka eyogera ku muntu atandikawo ekintu ekitali kya mu ddiini. ate hadithi eyokubiri egibwamu omuntu abeera akoledde ku kintu ekizule mu ddiini. nkiddamu mu uganda wallahi tewakyali bwetaavu bw'abantu kukolera ku bidaa. tebukyaliwo bwetaavu ki? ebiseera ebyedda, kubanga kino ekigambo bidaa yemu ku mustalahat enjatula ezaali ngeri ezaali zitamanyiddwa mu busiraamu obw'emyaka egyasooka. kitandika okuwulikikwa n'okwatiikirira mu myaka awo egy'ekinaana okutuusa olwayo kiwulikika. mutegera mu luganda bidaa kitegeeza ki?
bid'a kitegere muri olwa bulijjo olwaffe olwaki olw'oku street ti bid'a kitegeeza ekintu kyonna ekikolebwa nga kusinza Allah mutegera mu Luganda naye nga Allah teyakiragira ne nabbi nga teyakiragira nga ne basahaba tebakitegera nti kusinza Allah kibayita bid'a kitegere bwotyo kubanga ne banakuwa enjatula endala era ejja kuteeba makulu ago ani ayinza okukinziriramu saagala genda lukwakwayo n'omusajja mukulu na bid'a kitegeeza ki mulimi olwaffe olw'ekibuga tebakimanya nti ddiini bid'a kitegeeza ekintu kyonna ekikolebwa nga kusinza Allah amakulu nga bakikola baga nti basinzaani Allah tabaraka wa taala naye nga Allah teyakiragira nga nabbi teyakisomesa basahaba nga tebakitegeera nti kusinzaani Allah kasi kyokikola oba okoze bid'a ekyo kikyafuwaza omwoyo bid'a ekyafuwaza ki omwoyo tewali muntu yenna asobola kwesiba ku kusinza Allah tabaraka wa taala ng'ayita mu ebyo Allah byataalalika ng'ayita mu ebyo ebitasomesebwa nabbi Muhammadi ng'ayita mu basahaba bye bataategeera nti kusinza Allah okujjako ng'ekirabo kyasooka okufuna kukyafuwala mwoyo ndowooza oba toviiriddemu nvubuka oba oviiriddemu Allah bakusasudde bulungi jazaa wifaqa lwaki osinze musinza Allah gy'ataakulagira nabbi gy'ataasomesa basahaba kye bataategeera nti ddiini gwina okisaawo n'okiremerako n'ogamba nti ibaada kati Allah kyakukola nga naye akukola kakodyo kakukyafuwaza mwoyo jazaa wifaqa okiwulire bukimu naye ate tewali muntu yenna asinza Allah tabaraka wa taala nga akola ebyo Allah bye yamulagira nti nsinza ng'oyitamu ekyo ng'akola ebyo omubaka bye yasomesa nti kusinza Allah ng'akola ebyo basahaba bye bategeera nti kusinza Allah okujjako nga Allah mubundugulako ekirabo eky'okumutukuza omwoyo qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha rabi'an ensonga eyokuna nga sababun birimu bitegedde oba bavuka ensonga esooka yabadde ensonga ki tawhidullah ensonga eyokubiri itibau rasul ogobererani mbaka Muhammadin alayhi salatu wasalam ensonga eyokusatu al ibtiadu an madha an albid'ati okwesamba bid'a bi anwa'iha togezaako kuswaghara kutonia bid'a ebiseera ebyedda bakadde baffe nga batusomesa ekigambo bid'a batugamba nti obubi bwa bid'a mu busiraamu bwaffe bulinga bwolaba obubi bw'omunnyo muki mu mata mutegera mu Luganda bakadde baffe dda nga batusomesa bid'a nga bazigobera ddala ku basiraamu baatuwanga ekyokulabirako nti okumanya nga bid'a mbi mu busiraamu bw'omuntu bid'a obubi bwayo mu busiraamu bw'omuntu bulinga bwolaba obubi bwa omunnyo mu mata etampeko ey'amata bw'oba oyagala okugyonoona kikwetagisa okussaamu embatu mmeka ez'omunnyo embatu mmeka n'empeke mmeka n'empeke ebbiri zonoona amata amakulu nga batugamba bakadde bafabo Allah basaasire tabaraka wa taala nti ne kabid'a katono koonoona omulimo kubanga nabbi yagamba alayhi salatu wassalam ti man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad lwaki omenyeka agenda okusasula ye Allah tabaraka wa taala sibe kiri abo Luganda siga okolera
yatuma nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam siye nabbi wo kati lwaki okola nabbi byatasomesa Allah kyava kukyafuwaza omwoyo niguddugala rabian ensonga yokuna iqamatu sala okusaara esala okusaara sababun min asbabi tazkiyati an-nufus okusaara nsonga mu nsonga Allah tabaraka wa taala kwasinzira okututukuza iqamatu sala tuaddu salatu min ahammi wasaili tazkiyati an-nufus okusaara essola kitwalibwa nga yemu ku ensonga enkulu eziyambako abantu okutukuza emyoyo gyabwe fil islaami mu mateeka g'obusiraamu okusaara abooluganda okusaara essola bannange essola daa essola okubanga kyabwatteeka daa okubanga essola mpaji mu mpaji ez'obusiraamu daa okubanga essola omuntu bw'atagisaala akaafuwala naye essola omuntu bw'asaala essola ekimu ku birungi byafuna essola emuyonja omwoyo essola emuyonja omwoyo wallahi Allah gati inna salata tanaha anil fahshai wa munkar inna salata tanaha essola eno bannange etuziiza anil fahshai ebintu byonna Allah byagana tabaraka wa taala ebyobuseegu wal munkari n'ebintu ebitamasala abuluganda essola bw'obeera ng'osaala essola naye ng'okyettanira ng'okyajjumbira alfahsha wal munkar manya nti essola eyo tennaba kukola makulu essola erina amakulu gekola mu mwoyo gw'omuntu agisaala essola erina amakulu gekola mu mwoyo gw'omuntu agisaala wallahi erina amakulu yagamba sheekhe watakunu salatu wasilatu min wasaili tazkiyati nufusi indama yuaddiha almuslimu bikhushuin wa khudui tammain bwatyo byagamba sheekhe rahimahullah yagamba sheekhe oluvannyuma lw'okutegeera nti essola betu bifaananye nga sababun min asbaabi tazkiyati nufus okuva edda mu mateeka g'obusiraamu essola yatwalibwanga era ekyatwalibwa yakusigala ng'etwalibwa lyerimu ku makubo amakulu agayambako okutukuza emyoyo gy'abantu naye ebbanga essola lyemala ng'omuntu ono agisaala aliko ebitendo bibiri ekitendo ekisooka bikhushuin essola nga agisaala ng'omutima gwe gujjudde obugonvu omutima gwe nga gujjudde obugonvu wa khudu'i kitegeeza ki ebiyungo bye nga bijjudde obugonvu khushu'u kiddako ki kidda ku mutima khudu'u kiddako ki kidda ku biyungo omusajja nga bw'ayingira essola akakasa nti ali mu ssola nabbi yagamba alayhi salatu wassalam ti omuntu ebbanga lyamala nga ali mu ssola fa innahu yunaji rabbahu aba ayogera na Allah tabaraka wa taala alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rrahim allah maliki yaumiddin iyaka na'budu bugamba ti iyaka na'budu okakasa nti oyogera na Allah tabaraka wa taala abantu tusaala essola nga tuli ku birala abantu pulanizi zaabwe zonna bapulaningira mu ssola bayombera mu ssola bateekateekera mu ssola essola egenda okuyambako omuntu okutukuza omwoyo gwe eteekeddwa okubaako ebitendo biri ekitendo ekisooka khushu'u mutima gwe guteekeddwa okuba nga guli ku ssola nziza okusaala essola lillah tabaraka wa taala wa khudu'i ebiyungo bye biteekeddwa okuba nga biri mu ssola saala essola ng'oteredde mu ssola biawuni llahi tabaraka wa taala
kijja kuyambako okutukuza omwoyo gwo. Tusuubidde tibitwogeddeko bimazi siyo kyonvuka. Tukomye ku nsonga yakomeka. Khamisan, tulaba ki bavubuka, tulaba ki banna? Okutukuza emyoyo gyaffe. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kiri gy'oli okulabanga bw'obanga owuliranga kikumala, kikuwa ekitiibwa, kikuwa emirembe, okukumira omwoyo gw'omutukuvu kola ekyo. Bwe kibanga ekikuwa emirembe, kukumira mwoyo gwo ku bukyafu, oli wa ddembe. Khamisan, ensonga ey'okutaano, itaau zaka, okuwa zaka, okuwa zaka. Tosobola kukitegeera nti okuwa zaka kitukuza omwoyo kutuusa ng'osomedde etteeka lya Allah. Bwe kiri, khudhu min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, wa tuzakkihim biha. Bwatyo byagamba Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala yagamba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti khudh min amwalihim sadaqa, kwata mu mali yabwe gyemu saddaqa. Sadaqa yali ategeeza mu zakatul maal. Zakatul maal, ezaka eyo senga onooba ogiggyemu ne bawa ezaka, ekisookera ddala Allah tabaraka wa ta'ala agenda kutukuza emaali yaabwe. Kyekigambo kyenja okukozesa. Ekyokubiri, nabana abasajja abawaddezako oba abakyala nabo Allah ajja kubatukuza, ategeeza okutukuza emyoyo. Wasalli alaihim, basabireko. Inna salataka sakanun lahum, kubanga senga basabiddeko kibatebenkeza. Era Nabbi Muhammadin alaihi salatu wassalam basahaba bwe baleetanga gyali zaka oba ekiweebwayo kyonna ekitukuvu, yabasabiranga eddua, barakallah fima qaddamta wa fima akharta. Bwatyo byali Nabbi Muhammadin alaihi salatu wassalam yagamba shekhe, wa hiya min wasaili tazkiyati nafsi fahiya tutahhiru min ashuhi walbukhli wa tadfa'u nafsa ila albadhal wal'ata fi sabilillah subhanahu wa ta'ala. Mubitegeera mutya ebigambo ebyo? Law ya'lamu al-insan, omuddu senga yali amanyi banange ffe tulina ekizibu oba nkiyita ekizibu nti tusomako ku mawulire agogera ku ddiini, naye olina ekintu kyosoma noga nti baganda bange senga baganda bange bonna bakitegeera bwe bati. Busiraamu bwalinyumye, senga bonna bakitegeera bwe bati twalinyomeddwa obusiraamu. Naye Allah yagamba oba shekhe yagamba azaka, okuwa zaka min ahammi lwasail, gyerimu ku makubo agasingira ddala obunene. Tazkiyatu nafsi, agatukuza emyoyo gy'abantu. Fahiya tutahhiru min ashuhi walbukhli, zakeno etukuza omutima negujjamu obulwadde bubiri. Mubutegedde obulwadde obwo, ashuh, omululu. Omululu ekyo kirwadde ekitasobola kubeera mu mwoyo gwa muntu n'asobola busiraamu. Abantu balulunkana ne baagala n'okwerya, ye yennyini atandika okwerya ng'awulira omululu, alidde byonna ebimuli arawundi, kati alaba nga ye yeesigadde wakola atya, yeerye. Mutegera mu Luganda shuh. Naye zaka omusiraamu bw'awa zaka, nakkiriza omwaka gwe ne gugwako, naga nti omwaka ogwange gwaweddeko, niswabu yange yeeno, miqidaaru yange yeeno, nagifulumya lillah tabaraka wa ta'ala. Omwoyo gwe gutukula ne guvaamu ekisookera ddala ashuh, n'avaamu omululu. Omululu bulwadde. Allah yagamba waman yuqa shuha nafsihi faulaika humul muflihun. Abantu Allah babeera
abatasize ekirwadde ky'omululu babeera besimbi babeera bawonyi. Ekirwadde ekyokubiri ekitukuzibwa nezzako okuva mu myoyo gyaffe albukhulu, obukodo. Abantu bakodowala nga bwe tulabye ab'omululu, naye n'atuuka okwekodowalira. Nalaba ng'okwata emitwalo 5 agula ekkanzu, mutegeda mu Luganda aba ayonoonye, musanga ayambala biziina, ne baga nti omusajja mugaggafuge tayinza kwambala kakanzu kanyirira nga kanvubukono. Songa omubaka Muhammad yagamba alayhi salatu wassalam, Allah yagala nnyo omuddu gwabeera wadde ekyengera nekikola nekimulabikako. Nosanga omusajja nga mugagga yakodowalira abantu bonna n'abewaka nga mutwalidde, kati yeyekodowalira. Saagala kwonoona ssente zange zaaki ezaka ekuyambako watadfa'u nafsi. Zaka eno nebeera ng'esindikiriza omwoyo ila albadhali, negubeera nga kusobola okuvaako nannyini goono asobola okuvaako kayina n'akawaayo, walata n'okugaba fi sabilillahi ta'ala, mu makubo g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. N'olwekyo abooluganda insha Allahu ta'ala abaali bawulidde ku bigambo byange bino tukitwale nti kubadde mudhakara, kubadde kubajukiza. Ababadde batannaba mukitwale nti nno mbategeezezza amawulire amakulu. Kitwetaagisa okutukuza emyoyo gyaffe, kubanga Allah agambye qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Mukadde wange mulengedde wa Zeburhan Sheikh Muhsin Kiti insha Allahu ta'ala mwaniriza n'ebigambo byenja kusigala nga bisubiddwa olw'ensonga nti waliwo eddalusu endala gye ŋŋendamu era banniiza essaawa eno. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.